Mulangira Wasajja ne olukiiko ne baminisita n'omukubiriza w'olukiiko n'ab'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka. Era ekiwandiiko kino kiva mu nsisinkano ey'enjawulo wakati waffe ab'emirundi esatu. Olunaku lwa leero nga 18 Ssebaaseka 2024 wabaddewo ensisinkano ey'enjawulo mu Bulange Mmengo wakati wa Katikkiro wa Buganda nze ayogera nammwe ne baminisita Omulangira David Kintu Wassajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka b'obusolya. Ensisinkano eno ebadde ya nkizo era abagyetabyemu bakkaanyiza okuyisa ekiwandiiko kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino. Mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era ne kitawaanya obulamu bwe ne kitaataaganya n'emirimu gye. Era mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano mu Uganda ne mu mawanga amalala ag'ebweru. Abasawo abakugu ab'e Bugirimaani be yagenda okulaba mu Maachi 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero obwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumala ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewalire eddala emirimu kubanga emirimu emingi gye gimuleetera okukoseka. Abakugu bano baalagirira Ssaabasajja bakugu bannaabwe abakolera emirimu gyabwe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bw'afuna n'obujjanjabi. Ssaabasajja yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga ery'e Namibia era kinajjukira nti mu mwezi ogw'Akafumulampawu Katikkiro yategeeza Obuganda Ssaabasajja yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi. Ne we twogerera kati Ssaabasajja akyali Namibia mu mikono gy'abakugu. Kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza Ssaabasajja si mulwadde muyi era tali ku ndiri wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu ng'ali mu mikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala. Nga bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda bumanye nti ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekikugu ddala. Amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kumukumu era tegafulumizibwa mu ngeri eweebuula ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu. Katikkiro, aboolya olulangira n'abataka ab'obusolya baagala okwebaza abantu bonna aboolesezza empisa zaffe eŋŋanda ez'obugunjufu, obugumiikiriza n'obukkakkamu mu kaseera kano. Era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi, okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja ajja kudda ku butaka ng'obudde bwe obw'okudda butuuse. Awo nno tubeere bagumiikiriza era tuwonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuusa. Tuwongere okukuuma, okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Awangaale ayi Ssaabasajja Kabaka. Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba omukubiriza olukiiko lw'abataka, Omulangira David Kintu Wassajja ku lw'olulyo olulangira, nange Charles Peter Mayiga Katikkiro. Nnaku z'omwezi 18 June 2024.